embeera eriwo coronavirus mugikutte mutya? Coronavirus ye atiisa yeraliikiriza olaba akwata ateta owaase nakwata abasitafu fenna betutya teri so twebaza ne Katonda nti abadde akyakuuma Uganda. Of course twaguze obuntu bw'okunaaba mu ngalo tusaba tulindirira gavumenti yenasalawo naye nga ffe tubadde tuli redde. Nze ndowooza nti tuli batuuze bawulize, tuli bannayuganda, kiruma naye ate obulamu bwe bugagga. So president kyonna kyanasalawo tulina omugondera nakwade kiruma kubanga ekkanisa lyeriiso lyaki lyeriiso ly'eggwanga kati tulindirira tulabe. Ekisooka obulamu bwe bugagga, omwezi nga tetusaba. Nze ng'omuntu ndowooza mba nja kugenda ku social media mbulire omwo, nja kujja ntekewo kamera nsabise abantu ku masimu gaabwe ku Facebook, ku Instagram. Ndowooza nja kukola nga abasambi ba mupiira nga bonazanya nga abawagizi babakoze babaganye, simanyi bwe kinaaba naye ekisoboka abantu bonna bulijjo batujerega abalokole nti alokole eyo Africa ng'abantu batujerega mbaba Africa esaba nnyo naye balengere baavu nnyo, naye kati batunuulire ffe abasaba ennyo netubadde so affected. Nze ndowooza nti zino esaala zezikuumye Uganda sofa. Kaakati nindirira ndaba omukulu kyanasalawo, naye ekirungi president ne muwala wenyini pastor, so ndishuwa babe bateesa naye atukiikirira n'omutima oguluma. Naye bannange obulamu bwe bugagga, ndowooza nti omwezi munene naye nga kiba kinaaba kitya kyeraliikiriza naye oli ye president tuba tulina omugondera. Ndowooza mu luzungu waliwo ekyo kyebayita good pain, obulumi obulungi kubanga ng'omukazi asindika omwana alumwa naye aba asindika mwana. So bwe kibanga kino kyakuunya bulamu bw'Abannayuganda kuba obulwadde bwe tebumanyi nti ono mulokole ono si mulokole. So mba nze nja kuguma, nze ng'omuntu sijja kwogerera ggwanga, mba nja kusabisa abantu, nja kujjanga nteekewo kamera mbuulire obutemu obukalu naye nga ntaddeko kamera abantu basabire ewaka waabwe era bajja kuwonerayo nayo. Naye nga already nze ndowooza tubadde tufunye omukisa nga esaala, nze ndowooza esaala ze zikumye Uganda. Ensonga zange nyina ssatu: okugondera president wadde kiruma kitya, okusaba omwezi gulimu munene nnyo kuba ate Katonda waffe w'amaanyi, n'okumanya nti obulwadde butta bonna, oba oli mulokole oba toli mulokole. So kuba bulumi naye tulina okuguma abantu babe balamu kuba ate bwe tufa tuba tunaakola tuti naye nga teri agenda kufa, n'okujjukiza abaana ba Katonda nti temutya nnyo kubanga Katonda waffe mulamu ajja tukuuma. Temutya nnyo abalokole, temutya nnyo. Mpozi bano abasinza gwe Katonda obutonotono ne bulubaalebaale bo batyemo, naye fe abasinza Katonda wa Bayibuli waliwo abalina ba Katonda eyo mu bitandatanda oyo muzibu ayinza obutakuuma naye Katonda wa Bayibuli ajja tukuuma. Obulwadde bwa ddala. Nina dokita omu mukwano gwange ali mu America, Dorin, nabadde njogera nanga nti musumba obulwadde bwa ddala kati nga nabo beeraliikiridde balina bannaabo abalwadde. Naye ekisooka neebaza Katonda olw'okukuuma booda za Uganda era ayongera ozikuuma n'ensi yonna, naye tubeere careful, tubeere bayonjo. Abasajja tunaabe kati emirundi zange esatu tumanyi tunaabagumu naye mu byonna okufukamira ne musaba Katonda atukuume. Katonda atukuume, musabe nga famire yammwe mubeere bayonjo, munaabe engalo. Era bye batugambye tubikole munnange, kusinga obutabikola n'olwala nogakalisinga nabikola. Abasawo byonna bye batubuulidde, waliwo bakyali bagamba mu bulwadde tebutta baddugavu nabuuziza Doyina nga ate ye bwalina omulwadde we yabadde muddugavu. So nze obulwadde oba bulwadde tebutunuulira kkala, tebutunuulira ki. N'abavubuka naddala abavubuka bagamba bagambye butta bakadde
tewandiyagende kubanga butandikidde kuggwa obuto bugati n'abato bwe battagondebwamuse so tubeere bayonjo tugondere abasawo batugamba tugondere ne gavumenti tomanya tujja kuyitawo newano mu linnya lya Yesu ekisembayo gavumenti kyakitransirise naye obulamu bwe bugagga ate kitukakatako okugondera gavumenti naye simanyi kaninde ndabe mukama waffe kyasalawo kiyinza kukosa batya singa kibeera kati sikisookera ddala ye sitaani tatudde ekyokubiri nze simanyi kiyinza kukola nga sigenze ku kyaki ate nfaanana millions of Ugandans that don't know what to do singa bwekyakatagenda ku kyaki naye obulamu bwe bugagga nze ndowooza mbanja kugondera gavumenti kubanga ndi muna Uganda am a law abiding citizen era mbanja gigondera mbangenda kubuulira ku social media nansaba Katonda kino ekibeera kiyitewo mangu sina kyakizokka amasomero abairifulu atubedda ngenda kukola akalango kenzo bagee muje kati ndowooza bangona babitaiza musimu so nindirira ndabe